Ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi guno twakulaga emboozi y'omukazi atawena Nakalema Aisha ow'emyaka 49 eyakkakkana ku mukozi we n'amuyiwa Kaamulali mu bitundu eby'ekyama ng'amulanga kumwagalira bba nga bwe yatwalibwa ku poliisi. Omukazi ono yakakasa nga bwe yali akoze kino era nga teyejjusa kuba teri alina kumukwatira ku musajja we. Naye namumaliriza kye nadde njagala era nenzikakkana. We twogerera bino nga Nakalema alya butaala ng'ono ku poliisi teyabandaddeyo n'ateebwa awatali kutwalibwa mu kkooti. Ekijja abatuuze b'e Bulenga kikaaya mu mbeera ne batabukira ssentebe waabwe Katumba Moses nga bagamba nti yeekobanye ne poliisi ne batta omukazi ono. Guno omusango gwa kulimino si nsonga z'amaka. Kati beegase ne poliisi bafutira nk'omuwala yayiwa Kaamulali mu bukyala. Bano bagamba nti Nakalema agenda yeewaana ku ekyo kye yakola so ng'omuwala Namatago yatulugunya tafunanga bwenkanya. Bwenkanya omukyala bamujjanjabe kumusonseka ejjemira kati tonna abaana agenda kuyinza n'obutazaala bamutwale mu ddwaliro asobole okufuna obujjanjabi. Ngamba gwe poliisi wali badde oluŋŋamye bulungamye bantu bo nti abantu balesa ensonga zange kaziruŋŋamye bwenti naawe erosi nebona ne mukukuta bukukusi beerosi abalina ogwo omutyo ogwo omuze mwena kikaya bulungi mu kikaya sumbwe nga mubadde muli baliba banguzi mweddeko. Abatuuze bano bagenze ku muzigo gw'omuwala eyatulugunyizibwa ng'onannyonnyodde obulumi bw'ayitamu mu kiseera kino n'annyonnyola n'ebyo ebyamutuusibwako. Kaamulali gwe yali alyako n'amuleeta ono w'ensaano n'atoolako n'ateeka mu kacupa ka ayisi olwamala okuteeka mu kacupa ka ayisi n'amutabula mu mazzi n'akwata okugulu kumu n'akuteeka ku kitanda okulala n'akuwanika ku piki n'amusosekayo eri munda. Olwamaliriza nayo yali ayiise n'amugira ku lugoye lwe yali asaze olwange n'era n'amusonsekayo eri munda. Agamba nti ali lubuto lwa myezi 2 kyokka ng'avaamu omusaayi mu bitundu eby'ekyama kyokka ekyamwewunyisiza kwe kuwulira nti Nakalema yateereddwa awatali kuvunaanibwa. Kati munnamubuto mu butuufu simanyi kuba kati olubuto mu myezi 2 kati ekyo tukigira ne kinyoola mu lubuto n'endowooza nti oba mwana yagala okuvaamu omusaayi gwonna era guvaamu sinnafuna yadde obujjanjabi. Ssentebe wa Bulenga B Sarah Kalulazze ne banne ne batwala omuwala mu ddwaliro okufuna obujjanjabi ng'omusawo Henry Alinda Mugisha aliko byalambuludde. Bavumiridde poliisi okuta omusibe ono nga tatwaliddwa mu kkooti kye bagamba nti kikyamu era kye kimu ku kisibya obumenyi bw'amateeka mu ggwanga n'okuvumiriza ekifaananyi kya poliisi nga baweze nti baakufuba okulaba ng'omuwala ono afune obwenkanya ne Nakalema afuuka ekyokulabirako eri abo batuusa ku bannaabwe ebikolobero. Noonya obwenkanya kuba kati twagala omusango gwa sivo gubeerewo wabeerewo ne kulimino. Ekyo ekyamukolako n'okuyenga Kaamulali ne bamukulukuuta mu nsi eyo wansi eyo kiyinza omugaana nakyaffectinga future ye kale wuuyo nti alina lubuto. Era twewuunyiza nnyo okulaba nga tutabaziro batugamba nti ate abasibe abakola ekikolwa kino bali bweru bataayaaya ate boogera ebigambo ebyokwewana. Kimanya ow'essente bw'alemu ow'enkata tukola ki? Tozinga. Ye omuwala yakwata akatambi nga Nakalema atulugunya munne akiikidde poliisi ensingo olw'okulemera essimu ye ng'ono atunnyonnyodde byonna ebyaliwo. Kati ng'omukazi akuba mwana nga nze nkwata akatambi like nga ki obujulizi. Twogedde n'omwogezi wa poliisi y'e Kampala n'emirirwano Patrick Onyango n'abaako byalambulula ku nsonga eno. Twakola okunoonyereza ku musango ogwo fayiro ne tugiweereza ewa omuwabi wa gavumenti. Omuwabi wa gavumenti akyali mu kusoma fayiro eyo naye complainant oli gwe bayiira Kaamulali ne suspect oli yayiira Kaamulali batula ku meeza nga tutute fayiro zaffe eri wa muwabi wa gavumenti batudde ku meeza ne bakkiriziganya. Complainant n'agamba nti nze sikyayagala kugenda mu maaso